Olunaku olwaleero yakomezeddwawo mu kkooti e Kajjansi okuba ng'afuna empapula ezikwata ku musango gwe wamu ne Hajati Zuula era nga olunaku olwaleero atwalibwa ku High Court yessalessala okumanya oba Hajati ku bail oba nedda era ng'ensonga zaabwe zikyali mpanvu. Ate ye full figure Tim Haji wamu n'abawagizi ba Haji bagamba teri kusizinga fire paka nga Haji yezereddwa mu kkooti n'ateebwa ku misango gy'ataakola. Ate ye Pastor Jingo Pastor alina kyagamba eno ebyo n'ebirala byenkuleetedde tulokalire. Subscribe, like, share and comment. My beautiful name is Brita mbaawo kubanga mbikuwa. Olunaku olwaleero Haji Mwizira wamu ne Hajati Zuula bazeeyo mu kkooti e Kajjansi okuba nga bawuliriza omusango gwabwe era nga olunaku olwaleero omusango lwe gutwalibwa mu High Court mu butongole era ng'eyo gye bagenda okuba nga basinziira okuba nga baguwuliriza nti Haji yagukola ddala yakwata omwana oba teyamukwata era nga olunaku olwaleero yessalessale tumanye oba Haji ateebwa kakalu ka kkooti oba nedda. Ate ye full figure wamu ne Tim Haji bakyawagira ddala nti teri kussa mukono yadde okuzikiza mpaka nga Haji ateebweddwa kubanga emisango egimusibwako ye teyagikola atakwatanga ku mwana just Haji baagala mulimbikako na kwagala kuba nti Hajati Zuula agoba byabugagga. Ensonga zaabwe ezo zikyali mpanvu. Njagala nkuwe ku mukyala full figure oluvannyuma nkwongereyo n'emboozi ya Pastor Jingo. N'omukulembeze gw'anga abaana bantu bannanga amazima gali bwe gati olowooza abo bonna babaguze abo bonna babatumye which is bako according to the statement omukyala zakola according to omulamuzi byabadde asoma kati right now tebikontana ne byayogerwa byonna agambe n'okugala omwana yaje omwana majja kumutta singa baayogedde batugambe omwana bamuyita ku ssomero buyisi batugambe nti omwana bamabakako mu gwokutaano ripooti weesomye mu mwezi gwokutaano Haji yali ggulu ripooti weeziri resiiti weeziri passport ye weeri teyali mu ggwanga. Ate malala ye Pastor Jingo yavuddeyo n'asabira essaala enkambwe eri abantu abamwagala, abantu abamupulinga down, abantu abamwogerako ebijweteke. Yabasabidde essaala enkambwe njagala nsooka njikuwe naye ogyewulirireko ogambe nti eno essaala kubanga etabudde endiga abantu ne baddawo ne bayomba naye pasita abadde ogamba ki. Njagala nsooke nkuwe ku Pastor Jingo omwewulirireko oluvannyuma nkwongereyo n'amawulire aga Gravity omutujju. Emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe. Bayigganye Mukama, bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru, bayigganye kabaka w'abakabaka. Entiisa yetandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula, entiisa y'Omukama etandika okubakutula. Zaburiya ya 35 n'eya 19 tata zibeggundeko nnamba, zibeggundeko nnamba Mukama, zibeggundeko nnamba. Yoleese obusungu bwo tosirika Mukama, yoleese obusungu bwo. Bano si baakulokoka, bano balabe bo